Abasuubuzi ku mitendera egy'enjawulo bakungadde ku kitebe ky'ekitongole ekiwooza Uganda Revenue Authority e Nakawa okusomesebwa engeri gye basobola okunywezaamu enkolagana yaabwe n'ekitongole kino. Akulira balondoola enkola y'emirimu mu kitongole kya URA, Dr. Protazio Begumisa alabudde abakozi ba URA nti singa banaakwatibwa nga beenyigidde mu bukenuzi kaakubajjuutuka. Kati staff baffe kyensaba suppliers bwe baba basabye enguzi muddukire ewange esimu zange nzibawadde mubaloope tuba investigating bwe tusanga nti kituufu basaba enguzi oba bazifunye tusobola n'okubagoba oba kubasuspendinga oba kubawa ekibonerezo kyonna ekiba kibasaanidde. Ono alabudde n'abasuubuzi abenyigira mu kulya enguzi nga bagiyisa mu bakozi ba URA nti kino kiyinza okutaataganya enkolagana yaabwe ne URA. Begumisa akubiriza bannayuganda okuwa omusolo gavumenti esobole okubatuusako obuweereza. Buli omu akola bizinesi evaamu ssente kituyita amagoba asasule income tax. Wanka gavumenti yeetaagawo 30% yokka, 70% ziba zizo. Kubanga bw'otasasula omusolo gavumenti tezigenda kukuwa services z'oyagala. Mu ngeri y'emu gavumenti egenda kuleeta etteeka erigenda okulungamya engeri y'okulabiriramu ebirime naddala ebyo ebitundibwa wabweru w'eggwanga. Okusinziira ku kamisona mu minisitule y'ebyobusuubuzi, abalimi bangi tebagoberera mitendera giyitwamu naddala nga batuuse mu kiseera ky'okukungula. Waliwo abantu abajja ne bagula emisiri. Omanyi kati abantu bajja ne bagula emisiri. Bagula grain nga tenaba ku makiwalinga. Ejoro tulina na bylaws twetaaga nti tugendera. Omanyi abakofi balina bylaws zibagenderako nabo balina ebiragiro. Naffe twagala ekiragiro ekyo kibeereko. Pausiano Mukibi, BBS ageesigika.